batya ngali body hugging for example obana bambala pale anti kati kano kakuyamba obutalaga mu mpale mu jean you understand bamanya bade jean oba tight dress oba a tight skirt oba whatever kano ele batelaga tesala meanwhile I even wonder what happens like about music first of all first kujija munga mulimu bulayinzi koza obuzibu kapitos kaba too tight byo byajamu nga senga bagamba ng'okyuma nedda tuva ku seamless ngamba kali kogamba akalaga because me now jagala ng'obutunga bu bikini omulembe gw'enanasi otikira empale z'enanasi enanasi nga zifaanana zityo zali mpale naye nga zirina designs z'enanasi nga ziringa net naye nga kuliko obunanasi nga bannanga oba togyambadde gwe tumanyi mulembe guliko n'abasajja bazimanyi ng'ogenda noyambala kasikaati kojjukira abamu tetwambala peti natega nti oyambadde empale efaanana bweti kuliko enanasi yasalidde wano no a woman is supposed kale fine oba nga osozewo okurevealinga naye this is something that is it's an undergarment you know so but at least sigala nga bapredicting nga tulina balaga nti that's why it has to cut like this. You know, now for us who don't have hips. Ola kati munaye bobera ne bikini. Zima bazita bikini. Hata ogenda kubanga kwa dama kudde. Enede empaka na akantu wano nedda munna tebona ne wasala bwa wati yoka baby fana wali wafanana waliwo kati mukado gwange yambalanga bwatyo nga balowooza mbwa ina hips emabega ate otubatudde zibera kabiri obera mulema hips zibera ku size bino tumanyi kiki ekyabadde banaye seamless no seamless very sexy tebasobola kutegeera nti noyambadde nnika tesala Baga waliyo yambala zino zikola kapinto mwana mama okasikayo kapinto so kamanyi empale eyingidde mu kitundu neera bw'otayambala seamless ng'oyambadde something tight eyingidde mu kitundu eyingiramu ekitundu kati ng'olina okukola sweet kapinto omukyafu mu kabina nga tamanyi kwesangula oyinza okulaba obuzibu tetwati njagala nnyo abasiraamu anaabira ddala mu kabina anaatukula okusinga sikulima okusinga okubeera. But I think I like this one, very sexy. But it's cute. But this one, see, daily, I can't put it on daily. Why? Because I wear them. Eh? You daily? The saga. Rapanga mpozi kye batugamba okubeera nga zino bwezit. Sinungi like once. So what happens is cotton yes. But the good thing is that I put a pant liner. Sheer pant liner, you know. Aka tukujamba loti ama. Ukakuonda katinga bina katende. Ati wano. Pant liner oshikakase kutupa. Ntuka atolaba ntera wenti. Ati wano wali ganoge matama. Kamanyi gali. Some of us have matama. We have what you wish. What's nyambade wodi. Kati imagine. Kati wano maso wana wali chisumbi. Kati ne wana olaba wana so nenkazingako bwenti kati olwo ebeera eno olaba wano ina kwambala cotton but this saves me a lot kashia patliner so katika moving mukaso folding up yes ne ka sticking olaba wano olina kabeera ka sticking and the only issue is wano katika sobola kundetera yoleke nakasikako naye nga ate kabalijensho mwe batugamba twambale cotton sio eno gyokutte baaba ate ono yaani ono kotoni nayendoza kati oba ina ekibutobuto eringa gata abananga batuvuma ebibuto ndoza nekwata gata nekitula bwekiti eno kotoni akabina kae kajamu simanyi abina totawaana no because nebona twa stretching abulungi kati ate munango ono bamuyita batya ebino ono jamu yabona bamuyita batya oyo naye kotoni naye bamuyita batya ate sina french pad ono bamuyita batya ndoza bye mune biri naye ina gata but it's
purely cotton like all through. This is very good, especially katoli waberanga, especially when manga ndimu nga it's that time of the month owuliranga esobola okuba olulima obulungi. Then ekirala kasante kamushiya yange Nobera comfortable. I think that this could do. Ng'enkuta eno waggulu bulungi n'okugulu eno. Kati Masha collection eno bagiyita batya mama? Mash. Eno bagiyita batya? Eyo cotton. Cotton naye empale kika kyeno. Ya cotton ojambala bano abatagala slimless abatagala buneti nga yagala yambala ekintu kyawulira. Bino yabadde saba tutubuzaabuza. Bana abantu awo nenga muno bina kano ka show off bannange naye maama oba toshevinze. Ono bina yono. Yo bina yenze. Wayagala nkolaga endala. Ndala jenala benenga mateko no bina. Ono munnenga munene. Ono yegwa bina. Ono munnenga. Omulaba. Ono munnenga. Eno size mothers unions bagamba. Ziriwa. Mothers unions. Mash collection. Eno mothers union. Mothers. Ene mama wange batasobola kujamu. Kakyagala ogamatize ni mother. no mothers bana ababa batebagala smile string eze zibayingira nga yagala nike mumalayo yenna. But I think if you like such pants, we're going to visiting your guy. I think this is cute. Which What's one? the one? The one, the net. Nayo chimanyi ngomaze okushavinga nga bwesumuleyo. Omaze okushavinga tomanyi nga butandise okukula mwana wa mama buyinza okufumita omusajja ne bamufumita. Baba yeta shaving atulekebu. Nakutegeeza ddala nti bannange ono emikolo. This one a shaving nga ngenda. Wekikwatira we kisina ne mood gende mutobimanyi. Ate bw'oyogeddeko. Buno obuntu mbujjukira Nkumba University. I think I used to nagenda wambala kedda. This one, eh? Yeah. Lekabira ne night shorts. dress, yes. Naye kati naawe Mash collection ono omuntu ono asala. Ate munange, no, I think it's better. Reason being, first of all, you need to breathe at night. Abantu bagenda ne bambala ebintu ebiyita this is good for you to breathe. Naye wakambaliramu yoba ofaaki ng'ogenda mu buliro ng'oyambadde. Neke mulimu munayabambala. Mugundi, my monthly fees. Mu period. I can't do this kati ze mbagenda kwambalanga bino nga with my guy. This is enough. Munaye omubbi nga Omubbi yaze. nziruka mbijjukira nfulumye. Omubbi yagala nandaba akabina nze sikyakuna amalira. Nze Bino bye twambala t-shirt eza promotion. promotion. But I think this one is for somebody. The people ababeera bambala naye ng'ate what happens is nga bambala ate nga kiri tight. Yet it's supposed to be loose. small. Yes, loose. So kalina kubeera nga kano ka muntu mutonotonoko. Yeah. I think that's Toto baby ekibuto oyinza okumwambalira ekibuto nagamba nange nga sira kiina kyendaba. Supposed to have like, man, by the time you put on this, olina ka body. Naye atonyumiza neepakiramu nno. Awulengane saagala mmanya. Bino osaaga. Wangi? Oyagala transporting money nga lwaki seenyigamu muno. Onya transporting money. Omwana ne transporting money. Oyonoonye. Hey, Kati omugamba honey, let me come back. I'm coming back. Bekayirika kugamba, hold on a second. Yes. Bw'oba oyina ewuzi mu nju, nze beera n'ewuzi. Otambula nazo mpaka waga. Anything can happen bina. Musawula mulimu ewuzi. Mulimu ewuzi ne jirita. Jirita ebya serious. Tomanya! Hey, I'm serious. I moved my mulimu akajirita, mulimu makasi. Mulimu n'ewuzi n'empiso. But that is very nice. Okimanyi, because oluusi kati abantu balinnya taxi. N'ekikwasa walimu we nagenda ewagayi akalegane kakutuka. Asema kweyambula. Nagenda mu kinaala n'ekikwaso. Olina okuyiiya ebintu bino bina tetwanyumiza.
tutulire waggulu but simanyi either nagula nga tekantuuka bulungi because it was a new bride. Those days I would shop, like if I don't go to visit a guy today or tomorrow I would shop. I'm serious. Ntambula n'ekikwanso, ntambula n'egundi, n'ekikwanso ekirita makansi, ne wuzi and a needle for real. Makansi mwe tumanya. Makansi